bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ono nga ye pulezidenti w'ekibiina kya FDC ow'ekiwayi ky'e Katonga awabudde ku kwebuuzanga ku bibiina ebirala ku kulondebwa kwa Leader of Opposition nti kino kya buntubulamu wabula nga si kya buwaze. Kya buntubulamu ekibiina ekiteekawo Leader of Opposition okwebuuza ku bannaabwe naye si kya buwaze. Etteeka teryakifuula nti kya buwaze kubanga bakola tteeka ya Administration of Parliament Act amendment ya 2006 bakizuula nti bonna okifuula ekyobuwaze bali we banaagaana kubanga ebibiina bivuganya bali ab'ebibiina ebirala we banaagaana oba onookola otya nga bwe kyali mu 2006 nze ngenda okufuuka Shadow Attorney General oba Shadow Minister for Justice and Constitutional Affairs amaloboozi agava ku DP headquarter nga ganga nedda teweegatta ku FDC therefore ngolo opposition erema okuteekawo leadership mu parliament kyebava bagamba May era akagamba ako May tekeetaaga kukyusa bonna okafuula shall kaleetawo obulabe mu parliament bukafuula shall nti kiri mandatory nga nabali bagamba nti tetujja nno kukkiriza naffe. Wano wasabidde wasigalewo demokulasiya olwo nno omugaso gw'okubeera n'ebibiina ebingi mu byobufuzi by'eggwanga gulabisibwe. So tulekewo multi-party democracy nga kyategeeza kubanga omuntu alina obuyinza obungi omuntu alina obululu obungi mu parliament alina obululu obungi mu parliament nga yakulembera opposition yaba alina mandate y'abantu akaseera eko oba oyagala oba toyagala yaba agirina. So obuyinza obuteekawo Leader of Opposition buva mu bantu so se tebulina kuva mu bamemba ba parliament bokka yadde nga kya buntubulamu okugeneratinga consensus mu bamemba ba parliament. Naye tuleme gamba nti bo be banaatuula supposing balonda atali wa kibiina kiina majority mu house anaabafuga atya. Lukwago akalaatidde ababaka ba parliament abali ku ludda oluwabula gavumenti okusigala nga bakkakkamu era nga bali bumu kubanga obumu geemaanyi. Anaabafuga atya. So ebintu bino bireme kwawula ba MP baffe. Ffe tubasaba musigale nga muli kitole. Bwe munaabeera ekitole ku front eyo nene ebibiina ne tubeera kitole ng'obukulembeze leadership y'ebibiina n'abantu baffe abaagala enkyukakyuka okweggyako olunnabe n'olukokobbe lwa Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye n'abantu be then tujja kubeera ne kipita United Forces of Change. United Forces of Change tekitegeeza butegeeza party headquarters kusisinkana no kitegeeza ne front line gundi abo abali abasirikale abali mu parliament nabo okukwatagana okuwuliziganya mukwatagane. So bwe buvunaanyizibwa nga captain owa kirabu yaffe ey'opposition mu parliament akaseera kano ye Joel Ssenyonyi. Wano nno wasinzidde n'akubiriza Joel Ssenyonyi nga kati ye Leader of Opposition okubeera mugatta era muzaŋŋanda. Naye tumusaba nti nga captain akola ogugo ogw'okugatta ttiimu akozese amagezi Katonda ge yamuwa n'obusobozi bwonna bw'alina na buli kimu kyonna kyasobola okulaba nti azimba obumu ku balwanyi baffe abali mu parliament. Era nabo tubasaba bawulirize kapiteeni batambulire wamu tusobole okwaŋŋanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu parliament mu bibiina ene waffe n'ebweru w'abantu ne mu bantu. Sabbiiti ewedde musetteeserezo w'eggwanga eyatuula mu kibuga Gulu wajjawo okubagana empawa oluvannyuma lw'okuleeta ekiteeso nti akulira oludda oluwabula gavumenti alondebwe nga bulondebwa nga tava butereevu mu kibiina ng'ekibiina tekimusongako busonzi butereevu najja n'atandika okukulembera ekintu ekireese bannayuganda bangi okwogera ebisongovu. Mugabe Habati yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.